Wow, bw'asali bansi oba alibeera ani? Kimanyi fuba okulaba nga mukyokola ekyo naawe okyebuuza. Baliddawo mufuba nga nnyo ne muwuliriza era bali banyumiza nkimanyi abalibeerawo nti waliwo akasajja kalaavu empula kaali kamanyi okunnyonnyola ebigambo bino. Yes, nate maze okuba nga neesimbye buto og'emmuli ffe ennyingo tusobole okuba nga tunnyonnyoka ebbankaluwa eno. Omanyi olw'okusaba kw'abangi nali nalekerawo okukola ebbankaluwa naye kansiddemu nsifa bakole osanga oyinza okufunamu ekyokuyiga ku ekyo ekiba kyatuuka ku muntu mu kaseera ako. Ono ye Sanvije laavu empula era abalibeerawo munyumisanga abalijja nti akasajja kaali kaddala. Ono agamba nsi laavu empula nkwagala nnyo Kamala era mmaze ebbanga nga mpuliriza ng'ogasseko n'okulaba vidiyo zo n'amabaluwa g'okola eri abantu. Agamba nti amannya mpitibwa Jami era nga liggwayo Jamira. Bwe nkugamba nsi mmanyi obwavu mba nkolimba. Nze gw'olaba nakulira Ntebe era kitange ng'ogasseko ne mmange essente weeziri. Laavu empula nasomera mu masomero amalungi ennyo Kamala era mu masomero eyo gye nayigira kye bayita okwagala. Nali muwala ateemanyiiza era nga ku nsi ya Katonda n'okunkwana olina okuba ng'osibye omutima. Agamba nsi ebyo kambireke nate nkutuuse ku nsonga lwaki nakuwandiikidde. Lunaku lumu mba ntudde kaffe Javaazi, waliwo omuntu eyakwata ekkubo n'asembera wendi era bw'ajja wendi yansaba atuuleko ku mmeeza we nali ntudde. Nga kaffe Javaazi bwetali yange namukkiriza okutuula era n'asaba ebyokulya ebibye nga simuliiko kuba nze ekyali kindeese nali nsize kufuna ku kyakulya nsobole okudda ewaka. Nakyala agamba nsi yali azze kufuna ku kyakulya asobole okudda eka. Eno ze zimu ku bbankaluwa gye nkyakoze nga ndi mu ssanyufu bya nsusso kubanga nannyini waayo munnange yampaayo kasente ate mbalimbe. Weebale nnyo Jami, abasinga bazireeta buleesi ne bakuuliita. Naye munnaye agamba nti tuusa obubaka bwange eri abantu abakkiririza mu mukwano. Ye agamba ntuusa obubaka bwange eri abantu abakkiririza mu mukwano basobole okutegeera nti waliyo ensi endala ng'ovudde ku ekyo. Agamba nti Jaaka ng'agenda maaso n'okufuna ebyokulya bye yatandika okweyogeza era nga bw'omanyi abasajja. Agamba nti sigamba nti nalina omuntu mu kaseera ako era nange namuwa obudde ne tunyumyamu lwa nsonga ebigambo bye yali ayogera bye nali njagala okuwulira. Ebigambo Jaaka bye yali ayogera mukazi wattu bye yali ayagala okuwulira era agambye nti namuwa obudde kubanga ebigambo bye yali ayogera byebyo byennyini bye nali njagala okuwulira. Katonda wange. Agamba nti twagenda mu maaso n'okwogera era namusooka okumaliriza okulya kyokka ekisinga okwewuunyisa laavu kintu kizibu. Namulinda naye namaliriza okulya. Kwati ekkubo n'asaba ennamba yange bwe ntyo ne ngimuwa n'amperekerako ku mmotoka yange. Namubuuza ekika ky'emmotoka ky'avuga n'aŋŋamba avuga Harrier. Laavu empula eyange kanjireke sijja gigamba. Agamba nti twagenda mu maaso n'okwogera nga bw'omanyi laavu empya si kiro si misana ng'ogasseko n'ebiseera ebirala era twatandika okumiitinga n'antwala ne ku mulimu gwe gye yali akolera. Kwegamba buli kimu kyatandika okutambula obulungi era ne nkirabira ddala nti ku nsi ya Katonda y'ono omusajja oba osanga gwe nali njagala. Laavu empula Jaaka yali ayogera bulungi era nga buli lwe njogera naye mba saagala ave ku ssimu. Omusajja yali ayogera bulungi
era nga mukazi wattu buli lwayogera naye aba tayagala ave ku ssimu. Katonda wange agamba nti twakwatagana olw'ebigambo bye yali akozesa era saamuwa buzibu bwonna ne mukkiriza ajje mu bazadde. Laavu empula abazadde bange be bantu abataagala kwerabisa era ekisinga okwewuunyisa Jaaka yakwata ekkubo n'ajja eka tebaamusaba kintu kyonna era baamugamba nti buli kimu kiggwere wakati waffe. Laavu empula emikolo gyagenda bulungi nga bumanyi ebiseera bya covid emikolo tegyalina kubaako bantu bangi. Buli kimu kyatambula bulungi era ku bimu ebyandeetera okuba nga ngenda n'omusajja ono ebbanga lye namala naye teyankwatako ku kisambi wadde badi touch yonna. Nenkimanyi oba osanga malayika y'abasajja omuggalanda w'abasajja maze okuba nga mufuna. Laavu empula omusajja yalina ebigambo bye yalinga akozesa nga banaye bw'obiwulira ogambira ddala yono gwe nnina okubeera naye. Nenkimanya nti ono musajja gwe nnina okuba naye obulamu bwange. Laavu empula buli kimu kyatambula bulungi era ekyasinga okunsanyusa ng'emikolo gimase okuggwa tugenda otuuka mu kisenge nga bannange buli kimu kyatereera ng'amanyi engeri gy'alina okukwatamu omukyala okumutuusa gy'alina okuba ng'alaga. Bye bimu ku byasinga okuŋŋamba nti nafuna ekyo kyennyini kye nali nnoonya. Saamukaluubirizaako mu mbeera yonna kubanga ensonga y'ensimbi ewaka nagambye tetugifunanga mu buzibu bwonna era buli kye yali yeetaaga nga kikwatagana ne ssente nabeerangawo nesobola okuba nga muyamba. Obulamu bwatambula era nga tasobola kuweza wiiki nga tavumiridde bwenzi nga ne bwe tuba tutambula n'alaba abeekutte agamba kansubire nti oba oyo ye mukazi we kwegamba ng'ekikwatagana n'obwenzi akivumirira ddala. Laavu empula akaseera kaatuuka nenfuna olubuto nenzyala omwana era nga wayise emyezi nga giigyo nange natandika edduuka eryange nentandika okuba nga nkola era omwana nentandika okuba nga nkola. Yaŋŋamba tufune omukozi kwegamba asigaze ng'omwana tulemenga mmutambuza muleeta Kampala n'ebisigadde. Saamuwakanya era bwentyo nekigambako maama yakwata ekkubo n'agenda mu kyalo n'aleeta omuwala. Omuwala gwe yaleeta Laavu empula sekulimba ekiwala kyo kyali kirabika bulungi ate nga newekize sigamba nti tuli bubi. Kino kyakiyamba okuggyayo bulungi bwakyo obwali bufeedinze. Ebbanga lyetoolola naye nga tolisanga bba wange ng'anyumya n'omukozi era nga ne bw'aba alina ekintu kye yeetaaze amugamba mpite then ye n'akinsaba. Ekyo kyayongera okuŋŋomya era nendabira ddala nga bba wange talina ngeri yonna gyali egomba muwala ono. Ate n'ekirala nti yali avumirira nnyo obwenzi kwegamba nemba nga siinaamu buzibu bwonna newankubadde nti ekiwala kino kyali kinyirira ekyo saakifaako. Munnange sikulwise akaseera mpaawo kaaga keetooloola. Lumu mba ndi ku mulimu neŋŋamba kanzireyo ewaka engeri gye seewulira bulungi oba osanga ntegekere ne ku mwami. Engeri gye twali tujjidde mu mmotoka emu namugamba kimu ninako wendaga nga neetegese nti oba osanga nja mmugambira ewaka nti anze nakomyewo dda jangu weka onsange waka. Laavu empula nakwata ekkubo nenzira ewaka wabula ekyasinga okuneewuunyisa bwe ntuuka ewaka nalengera emmotoka gye twagendeddemu nga yakomyewo dda. Kino kyanneewuunyisa era siina gwe nayita neneetolola emmanju kubanga oluggi lw'emmanju twali tetutera dduggala. Ngenda okutuuka mu nnyumba nga mpulira amaloboozi ge sitegeera. Laavu empula ekisinga okwewuunyisa ng'omukulu Jaaka ali ku kyawusigaalo mu ddiiro. Akaseera ako ng'osanze omwagalwawo n'omuntu gw'otasuubira nti bayinza okubaako we batuuka. Imagine. Laavu empula nawulira nga nninga alabye ekintu ekitaliiwo era neneesiimula ne ku maaso nempulira nga sikitegeera. Jaaka agenda okukyuka bw'ati nga ndaba ekituufu kiri nti nze awo enakoma okutegeera.
N'addamu okutegeera nga ndi masekati g'eddwaliro era nga bagamba nti maze mukoma ennaku 3. Katonda wange, Laavu Empula bba wange yaliwo era ng'asaba kisonyiwo ng'agamba nti tekiriddamu kubaawo kakibe ki. Nabirowooza ne mpulira ng'ekyokukola sikitegeera ne mugamba agende nja mukubira essimu. Naye bwe natuula ewaka maama yannyumiza n'aŋŋamba nti teri musajja w'omu newankubadde abasinga bagamba nti balinayo bakazi. N'aŋŋamba ne kitange oyo gwe ndaba alinayo abaana be tutamanyi. Bwe nawulira ebyo nakimanya sirina kyakkola era bwe ntyo ne mukubira ne twogera. Yankakasa nti oba osanga tekiriddamu kubaawo naye nakitegeera nti kakibe ki teri musajja w'omu. Laavu Empula byonna bye nali nzikiririzaamu nasalawo mbyesonyiwe era bwe nkugamba nsi nange ndi kujjaaka yekka mba nkolimba. Yalabbi agambye nsi naye nange bwe nkugamba nti ndi kujjaaka yekka mba nkolimba. Nalina okumwesasuza okusinziira ku ekyo kye yankola era kye nsobola okugamba nange kati obulamu butambula bulungi wadde waali n'ekituufu tannina mu mutima naggwa mulala. Sanvije Laavu Empula ku 0700 73 53 09. Wabula nabagamba mu abaagala okusoma oluzungu ebeera 0752 51 74 52. Osobola okusomera ku ssimu yo, basobola okusindikira omusomesa oba okujja ku ssomero n'osoma. Wonna woli osobola okusomerawo. Bwe kati bwe kabadde nagamba ayina ebbaluwa yo yagangituusi eri abantu ku 0700 73 53 09. Abankumire ensi ya Laavu bw'etyo mukazi wattu.